ekintu kimu kyoyinza okukola Katonda nasanyuka. Katusabe. Katonda affe omulungi gwe mugezi omukulu, jangu oyogere gye tuli okuyita mu Yesu Kristo mukama waffe. Amiina. Mu kitabo ky'Abaebbulaniya essula 11:6 atandika bw'ati: era awataba kukkiriza tekiyinzika kusiimibwa, kubanga ajja eri Katonda kimugwanira okukkiriza nga Katonda waali, era nga ye mugabi w'empeera eri abo abamunoonya. Nyumiddwamu ekigambo nti Katonda asobola okusiima. Waliwo ekintu ky'oyinza okukola Katonda n'akola atya? N'asiima. Okusiima kitegeeza kusanyuka. Mu nkyusa endala agamba nti tewali ayinza kusanyusa Katonda awatali kukkiriza. Naye nze kyennoonyaayo Katonda asobola okukola ki? Okusanyuka. Ago nno mawulire malungi okumanya nti olunaku luyinza okukya n'okola ekintu Katonda n'asanyuka. Bameka abandyagadde okukolayo ekintu Katonda n'asanyuka? Eggulu ne likukooneramu olulimi lw'ennaku zino. Bw'osoma ekitabo ky'otagenda kusoma naye nja kikulagirira, essula nnamba ey'Abaebbulaniya 11 ekuwa olukalala lw'abantu abaakola ebintu Katonda n'asanyuka. Era njagala kubagirayo nti Enoka yatwalibwa mu ggulu kubanga kyakakasibwa nga yasanyusa Katonda. Nyinza okuwana olukalala oliko ba Aberi, ba Enoka, ba Nowa, ba Ibulamu, Sara, Isaac oba Isaaka, Yakobo, Yusufu, Musa, Lakabu, Gideoni, Barak, Samson, Jafet, Daudi, Samwiri, Danieli, Eliya, Elisa, olukalala lwonna olw'aba goberezi ba Mukama waffe Yesu Kristo mu ndagaano empya oba abatume. Ekyo kitegeeza nti waliwo olunaku lw'oyinza okukeera n'okola ekintu Katonda n'asanyuka. Awo lwatuuka ng'owooluganda otulabira nga nkulembera mu lukuŋŋaana olufaanana nga luno, nga njigiriza ebyokuyiga omuli n'ebyo bye twakamala, nga nakamala okwogera ku Yesu nenjogera ku kubatiza, nenjogera ku Sabbiiti, nenjogera ku byonna nga bye twabyogeddeko gye bikwatagana olunaku olusooka. Abavubuka babiri basalawo obutambuuza kibuuzo nga bakozesa bokisi, ne bansaba bansinkane mu kyama, ne mbakkiriza, ne bannumba we nali ntudde, ne bangamba Musumba webale kutuyigiriza wiiki zino zalinga 3. Neŋŋamba amiina. Webale tubuulira bulungi. Neŋŋamba nti amiina. Ne baŋŋamba nti okumanya tubadde tukugoberera, kano ke katabo buli muntu kawandiika, buli muntu alina akakalaamu ke n'akatabo twayiganga misana singa kati nga basobola okulaba bulungi. Ne bagamba naye ebintu byonna byetuyigiriza bitukutta omubabiro, naye ne tuwalirizibwa bitwala eri abakulu b'eddiini gye tusinziza batukyekingire balabe oba byoyogera bikwatagana n'ebyawandiikibwa ebitukuvu
kubanga abantu baffe bakugu abatukulembera bakugu nnyo era tubeesiga kati bwayigiriza nolabakanga tukonfusinga netwagala tugende twebuuze tutegeere ekituufu kyekiki gwe bo naye ansa gye tukiza okukuwa nange nentereera wentudde mpulire ne baŋŋamba nti yonna gye twagenze ne bagenda nga bamenya ebifo bye batuukamu ne bagamba unanimasire bakkiriza ti byosomesa bye bituufu mbadde nsubira amini y'amaanyi amina nensomesa ne batwala abakulu ne bakebera ne bakonamu sitampu seetagamu n'obugalo amina naye mbanna akakyamuka ne banjiwako amazzi omanye omuntu bagana naye oli mulungi naye tolinda nga kyagenda kuzzaako ayinza okuba nina kyagenda okulumba ekiri negative kati naye baŋŋamba byoyigiriza bagambye bituufu naye si bikulu nnyo oludde ebyenjogedde bagambye nti byoyigiriza bituufu nnyo nenfuna ka gold naye bagambye si bikulu nnyo nenewuunya okusomesa ebituufu ng'ate si bikulu naye ndabanga amaanyi gange nange gagendedde awo naye nenfunayo ekibuuzo nenga nti kale kambuuze mmwe abeebuuzizza mwe babagambye nti ekikulu kyekiki bwe biba bituufu nga si bikulu ekikulu mwakibuuzizza nti twakibuuzizza neneesigama wentudde nange nfunako abayivu bano bambuulire ekikulu kyabaga nti batugambye bonna nti ekikulu kukkiriza bukkiriza kasita okkiriza Yesu Kristo ebirala byonna byewasomesezza tebirina makulu amakulu gali mu kukkiriza bukkiriza kasita okkiriza nga kiwedde kubanga ate okukkiriza kwo kwangu nnyo oyatula na lulimi lwo oyogera bwogezi nti ye oyogera bwogezi nti no bino byantu byangu nnyo tebiriko na mateeka gano gonna gobadde oyigiriza bali tebetegekedde ekibuuzo kirali ngenda kuzzaako kuba naye si kyetegekedde naye nange kyajjiraawo kwe kubabuuza nti okukkiriza kyekiki bali babiri ne batunulaganako nebagana ate ekyo tetwakibuuzizza nembaga nti mwanonyeeyo ki nze mbadde ŋŋamba nti munoonya bulamu butaggwaawo bw'oba onoonya bulamu butaggwaawo n'ogenda ew'omusawo n'akubuulira eddagala oteekwa okuvaawo ng'otegedde eddagala lyakumira litya bw'agamba nti 2 emirundi 3 babumira ddi 2 ng'oyiwayo nti ogwo gumu n'osirisa n'olondayo 2 n'oyiwayo ogwo gwakubiri n'olondowa nti oteekwa okuvaayo ng'otegedde empeke bazimira batya bw'agamba nti eddagala lyakunyeenya vaawo ng'omubuuzizza nyeenya cupa nyeenya mutwe kati mmwe mwavuddeyo mutya wa dokita nga temutegedde enkozesa ya ddagala babagambye bugambi nti kukkiriza tekyo kye twakomyeko kyenva mbagamba kyate kakati nammwe obuyivu bwammwe mbubuusizza n'okwagala kwammwe okugenda mu ggulu kuba temuli serious omuntu ali serious togenda wa musawo n'akuwa ddagala lyayodde nga takubuulidde enkozesa yaalyo kyenva nyanguwa mangu
nti mmwe kyemuyita okukkiriza kyekiki naye ba temukimanyi. Njagala okukisusa ku kigambo ye, njagala okukisusa ku kigambo ndo, njagala kukikyusa ku ndowooza yammwe gye mukirinako. Kubanga omukkiriza yalina okukkiriza. Bane musonyiwe mbaziza mu klasi y'abavubuka bali. Nimbagamba temukimanyi nti omuntu bw'akkiriza si ayitibwa omukkiriza. Ekyo. Bameka bakkiriza Kristo wano. Thank you. Soma Yakobo 2:19. Yakobo 2:19 agamba okkirizanga Katonda ali omu. Kibuuze nga ogumira. Okkirizanga Katonda ali omu okola bulungi. Era ne basetaani bakkiriza ne bakankana. Nali njigiriza abavubuka balina kati kanjigiririzemu nammwe abakuŋŋaanye wano abandaba. Bameka abali wano abakkiriza nti Katonda ali omu? Tomugattako kirala. Ali omu. Mwebale kuwanika mwekubiriko amiina. Mwenna mukatuuse. Agambye nti okola bulungi. Naye ekyo kyemukoze ne Setaani akikola. Awo kumanya ate ye akikola. N'okankana n'akola atya? N'akankana. Kiki ayagala okutegeeza? Nti Setaani ye amanyidde ddala Katonda kubanga yamulabako n'amaki? N'amaaso. Mwe wano we mbagamba singa bagambye nti tufukamire tusabe, ofukamire omulala n'okuteeka omugulu waggulu. Kuba gwe Katonda tomulabangako, omugayagaya. Bwe tugamba tuyimire tuyimbe, tutuule tukole kino, okola kirala. Osobola n'okubeera mu kyaki n'okola ebibyo ng'ate oli mu maaso ga Katonda. Naye Setaani nti ye ku kigambo kye bayita Katonda amuwulibwa olumwogerako n'okankana n'akola atya? Akankana. Bayamulabako amanyi. Kyenva babuuza bana abavubuka nti mmwe ne Setaani ani asinga obukkiriza? Ne basirika nga bwe musirise. Bwe basirika n'ennyongera olulala Luka 4:3 mpaka 4. Luka 4:3 agambye bw'ati. Agambe. N'aserengeta Kaperunawumu. Ani oyo yali Yesu. Ekibuga eky'e Galilaaya. Oyo Yesu. N'abayigirizanga ku lunaku olwa Ssabbiiti. Kikomyewo. Yesu n'ayingira mu kuŋŋaaniro ku lunaku olwaki? Olwa Ssabbiiti. Olwa Ssabbiiti luba lwa namba ki? Namba ki olwa Ssabbiiti? Namba 7. N'ayingira mu kuŋŋaaniro on the 7th day. Abazungu bwe bajja oba abatuuma amannya ne baluyitaani Saturday. So n'ayingira mu kuŋŋaaniro ku lunaku olwa Saturday. N'ayingira mu kuŋŋaaniro ku lunaku olw'omusanvu, the 7th day. Yesu yennyini genda maaso. Nti ne bawuniikirira olw'okuyigiriza kwe. Ku olwo ye yali ku pulogulaamu n'ayimirira n'ayigiriza. Abantu bonna ne basiriikirira nga Yesu ayigiriza. Ne bawuniikirira. Kubanga ekigambo kye kyalimu ki? Kyalina obuyinza. Amiina. Genda maaso. Awo mu kkuŋŋaaniro mwalimu omuntu eyaliko njagala okwata empola. Awo muki? Awo mu kkuŋŋaaniro. Si ye kanisa. Olina kusirwa Ssabbiiti. Essebo. Kati mu kkuŋŋaaniro eryo mwalimu omuntu eyaliko dayimooni. Yesu abuulira ono muntu mwali, naye ate omuntu aliko dayimooni. Dayimooni yani? Dayimooni yani? Ye Setaani. Naye kyennumye olunyira olwo nga tanamala ddumalayo kyenvudde musibasibamu. Bwe bujoozi bwa Setaani. Tulina lesoni wano egy'okumuyigako ono. Bwe bujoozi bwa Setaani okujja ku lunaku olwa Ssabbiiti n'ayingira mu yeekaalu n'atatula ku ntebe n'atula ku muntu. Ate nga ne Yesu waali ayigiriza. Ate ekinneewuunyisa kye kino nali nsomesa abavubuka bano ne mbagamba, naye ate neewuunya nnyo. Omanyi abantu abamu Setaani agenda na kubeegaana, agendeza bwe Saabakema. Waliwo abantu le boonoona ne Setaani ne yeewuunya naga ne banene wankubadde nze nkema naye leero n'ataamye.
lwaki sitaani yeewuunya? Sitaani sabbiiti agimanyi. Sitaani sabbiiti agikola atya? Agimanyi. Era sitaani tomubuzaabuza. Ye ku lunaku lwa sabbiiti naye agenda, naye obujoozi bwe bw'ajja talina katuula katebe kayokya. Yali atudde mu muki? Mu muntu. Tokkirizanga sitaani okukutuulamu. Kaakati genda mu maaso oludde mu 33. Olwasatu. Awo mu kkuŋŋaaniro mwalimu omuntu eyaliko dayimooni. Dayimooni n'akola atya? N'akaaba n'eddoboozi ddene. Akaabe tuwulire. Nti woowe otuvunaana kiggwe Yesu Omunnazaaleesi. Sookolekerawo. Neewuunya nnyo sitaani agenda kubeera wali nga yeekaŋŋaasa wadde waakwokya. Naye agenda kusukka ku badala. Kyovula abagenda okwokebwa. Bagenda kwokebwa nga musango gwabwe. Agambye woowe otuvunaana kiggwe Yesu Omunnazaaleesi. Ekyo kitegeeza ki? Ndi sitaani amanyi sabbiiti, sitaani amanyi ekkanisa gyeri, sitaani amanyi ebigenda maaso. Naye ulira kyagamba agambye otuvunaana ki? Sitaani amanyi nti omusango gw'alina aguyina kwani? Ku Yesu. Yesu kika ki? Omunnazaaleesi. Wano waliwo abantu abagaya Yesu, abagana Yesu, abatategeera Yesu. Sitaani amanyi Yesu. Amanyi Katonda. Amanyi nani? Yesu Omunnazaaleesi. Amuganda ozze okutuzikiriza. Genda maaso. Ozze okutuzikiriza. Nkumanyi ggwe bw'oli omutukuvu wa Katonda. Tukubira amiina nnyo. Setaani akonfesinze agambye ozze okutuvunaana. Kyova laba nze neewuunya nnyo setaani naye era musajja mukerengetanyi. Omuntu n'alwala ddala n'akitegeera nti sitaani yamuluma n'agenda ku sitaani munne. N'ava ku mayembe n'agenda ku biteega, n'ava ku biteega n'agenda ku nyabingi. Kyova olaba gwe genda olabe ku kyalo ewammwe ne mu kika kyo, gwe baaloga gwe bongera, gwe baaloga gwe bongera, gwe baaloga gwe bongera. Buli kaseera akaaba kino kintambula, kino kintambula. Bandoga wano, bandoga wano. Akamese kaayise wano, omuyaayi gwakaabye. Kati bikaabira ku ye. Lwaki? Kubanga ye sitaani yeeyongeza mu ki? Mweyongeze. Nava wano n'amulumba egindi, nava wano n'amulumba egindi. Bw'alaba biganye ebyo n'amuzimbira n'amayumba okwetoloola ewuwe. Kale muli bakaaba nnyo nga kutu okutanywa taaba ne kuleeta ebiki? Ebifeetete. Ozimba otya n'ozimbira sitaani ewuwo. Naye sitaani agambye otuvunaana ki? Kyova laba sitaani kyatya kankibabuulirirewo atya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kubanga amumanyi yekka asobola omuzikiriza. Ffe kye twava twesalira amagezi tukkiriza Yesu kubanga yekka setaani atyani? Yesu Kristo. N'amugamba nti nkumanyi bw'oli omutukuvu. Eno mpulirayo abantu abagamba Yesu si mutukuvu, bamutwa, yali abembaawo, yayagala omukazi, yakola atya, bisigo batta mulala. Ebyo byonna by'oyogera ne sitaani yeewuunya entegerayo n'enjogerayo. Kubanga ye sitaani agambye nze nkumanyi oli bameka bakkiriza nti Yesu mutukuvu. Haleluya. Tekikufudde wanjawulo ku sitaani. Kubanga ne sitaani naye ekyo kyayogera. Wamagenda mu bikolwa 19. Bikolwa 19 Osomola kumeka? Olwo 13. Soma tulireyo. Naye era abantu Abayudaaya abataaliko waabwe abagoba dayimooni bano baali bantu Bayudaaya nga bagoba dayimooni ne beetuliikirira okwogera erinnya lya Mukama waffe Yesu ku abo abaaliko dayimooni nga bagamba nti mbalayiza Yesu Pawulo gw'abuulira. Awo waaliwo abaana 7 abasekuwa Omuyudaaya kabona omukulu abaakola bwe batyo. Bagendanga bagoba dayimooni kulayiza kugoba mu linnya ku Yesu kubanga ye Pawulo gw'abuulira ne bagendanga bagoba dayimooni. Genda maaso. Dayimooni n'addamu n'abagamba nti abavubuka bano abamugoba nti Yesu mutegeera. Ekyo kinnumye nnyo. Yesu mutegeera. Abange waliwo n'abantu abayogeza yes lumu twaliko mu lukuŋŋaano lumu omuntu najja nga agudde eri manya eri abamanyire okugwa ne beesuula eri olwagwa eri n'afulula
kakati betwamukwata obadde ki Jesus kati kakati ono abuuza Yesu kyayogera Yesu mukola ki mutegeera mumanyi naye mmwe baani waliwo lwogenda n'oyambala ebyekinnaddiini waliwo lwoyogera mu lulimi olw'ekinnaddiini waliwo lwoyimba ku Yesu ng'oyimba ng'omunnaddiini naye sitaani n'akulira n'agamba ne bannaye abantu bafera abantu n'agamba nti Yesu mukola ki mutegeera era mumanyi naye gwe gwani walumaze endowooza 15 dayimoni n'addamu n'abagamba nti Yesu mutegeera ne Pawulo mumanyi naye mwe baani ekitegeeza nti setaani amanyi abakulisitaayo ddala n'abakulisitaayo olwo lulimi lupya ekyandibadde ekituufu ekyennaku zino kigamba nti abakulisitaayo abali genuine n'ekicupuli setaani abyawula sitaani ayawula nnyo abajja mu makanisa naye ng'ate bavaamu ne bagenda basamira abamanyi oba tabamanyi sitaani amanyi abayenze eggulo mbadde ngenda kuyingirira naye kandekeraawo setaani lwaki amanyi byonna kubanga ye yakukemye yabaddewo byewakoze era yeewuunya nnyo ng'akulaba weewoomereza agambye Yesu mutegeera mumanyi gwani manyi abategeera Yesu manyi abakulisitaayo manyi abagenda mu ggulu who are you wow ate neewuunyiza nnyo nti sitaani amanyi ne doctrines oba emisingi gy'ekkanisa amanyi nti azikiriza sitaani ani Yesu si mulala era sitaani akusekerera nnyo bwalaba ng'okutta akakoko akusekerera nnyo ng'akulaba oyambadde yirizi mu kiwato yeewuunya namanya nti gwe naawe oli mwereere nnyo Yakobo 2:17 era n'okukkiriza bwe kutyo bwe kutabaako bikolwa kwokka nga kufudde naye omuntu alyogera nti gwe olina okukkiriza nange nnina ebikolwa ndaga okukkiriza kwo awatali bikolwa byo nange olw'ebikolwa byange ndikulaga okukkiriza kwange gendera ddala maaso okkiriza nga Katonda ali omu kati awe njagala okkiriza nga Katonda ali omu etwasomeyo ddagera maaso okola bulungi era ne basetaani bakkiriza ne bakankana naye oyagala okutegeera gwe omuntu ataliimu ng'okukkiriza awatali bikolwa tekuliiko kyekugasa genda maaso Ibulayimu jjajjaffe teyaweebwa butuukirivu lwa bikolwa agambye nti okukkiriza okutaliiko bikolwa kuki kufu genda maaso Ibulayimu jjajjaffe naye tewaweebwa kukkiriza awatali bikolwa nokiraba kubanga yawaayo Isaaka omwana we ku kyoto olaba ng'okukkiriza kwakolera wamu n'ebikolwa bye era olw'okukkiriza kwe kwatuukirizibwa olw'ebikolwa bye ekyawandiikibwa ne kituukirira ekyogera nti Ibulayimu n'akkiriza Katonda ne kumubalirwa okuba obutuukirivu n'ayitibwa mukwano gwa Katonda. Somo 2 mulaba omuntu aweebwa obutuukirivu lwa bikolwa so si lwa kukkiriza kwokka. Lekeraawo njagala kusooka kukutegeeza nti waliwo okukkiriza kwa mirundi 2 mu klasi yange eno genda ng'okitegedde ey'okukkiriza kugabanyizibwa mirundi emeka 2 eriyo kwe bayita okulamu n'okufu eriyo okutuufu n'okufu kansooke kufu okukkiriza okufu kwe kwogera obwogezi nze ne mukulisitaayo nze ngenda mu ggulu kwe kwogera osobola okwogera osobola okuyimba osobola okubuulira osobola okukola biraba n'ebyekinnaddiini naye ng'oyogera byogere nga tokola okwo okukkiriza okulina naye kuki kufu agati okukkiriza okutaliiko bikolwa kuki kufu. Ekyokubiri okukkiriza okutassa mu nkola okutavuddeemu kussa mu nkola kufu. Toyinza kuŋŋamba nti ndi mubatize nga tebakunyise
toyinza kuga nti kiri mu mutima gwange eddiini endi mu mutima nze tosangira. Okugamba nti nabatizibwa kikolwa bw'oto kikola okukkiriza kuba kuki kufu. Agambye nti okukkiriza okutaliiko bikolwa. Kambabuulire kino, ng'omusumba agatse abagole, bw'omala okulayiza omugole omwami n'omukyala ne bamala okulayira wano, naaga naakwagalanga, naakusanyusanga, naakusangamu ekitiibwa, byonna n'abyogera, ne mumala ne basayininga ne certificate, ne mumala ne mugati kati tumaze obbagata mugende ewammwe mu maka gammwe. Omukazi n'agamba nti wano sivaawo, n'agaana, n'ebiddako n'abigaana, n'ebiddako n'abigaana, n'ebiddako n'abigaana, n'ebisembayo n'abigaana. Obufumbo buba gye buli? Tebubaawo. Obufumbo buba gye buli? Tebubaawo. Obufumbo kubuyita nti gundi yafumbirwa alina byakola A, B, C, D, E, F, nazimala enyukuta ezo zonna zetagisa ne bulyoka bubeera obuki? Obufumbo. Okukkiriza, okukuyita nti oli mukkiriza olina ebintu by'okolera ddala. Leka kuyimba ng'obuzaabuza abantu nti bwe nakkiriza Yesu ebyo nabiwona, nze ndi kiriya, nze ndi firi. Ekyo tekiri mu Bayibuli. Agenda okukkiriza okutaliiko bikolwa kukiba naye kufu. Kunyooma era kugaya Katonda, kumanya bumanya kituufu ne kukomaawo. Obeera bubeezi mu ekyo, okwo kubeera kufu. Okukkiriza kusaanidde okubeera okulamu nga kukola Katonda byakola ki? Byayagala. Kussa mu nkola. Kussa mu nkola Katonda kyayagala. Bw'aba yagala kusinza olina okgenda n'osinza. Bw'aba yagala genda mu kkanisa olina okgenda mu kkanisa, si kubeera eri ng'oli mu buliri bwo n'ogamba naye nze mwami ekyo kyenzikiriza wadde sigendayo, naye nze ndi mukkiriza. Sitaani agambye nti n'okukkiriza naawe tolina mukkiriza. Okukkiriza ekika ekyo Pawulo amenyi Yakobo agambye kuba kuki? Kuba kufu. Kati olwo okukkiriza ekitandibadde ekituufu kyekiki? Bali kye nali mbabuuza, tekiri mu kwogera bwogezi, tekiri mu kunyumya bunyumya, woteekwa kubaako ebikolwa. Kati genda mu Ssekabaka ekyokubiri 5. Ssekabaka ekyokubiri essula 5 ntandika n'olusooka. Awo Nayamani omukulu w'eggye lya kabaka w'e Busuuli yali musajja mukulu eri mukama we, era yali wa kitiibwa, kubanga ku bw'oyo Mukama yali awadde Obusuuli okuwangula, era yali musajja w'amaanyi muzira, naye yali mugenge. Awo Abasuuli baali batabadde ensi ya Isirayiri. Awo Abasuuli baali batabadde bibiina ne banyaga ne bajja mu nsi ya Isirayiri omuwala omuto. Awo n'aweerezanga muka Nayamani. Awo n'agamba mugole we nti, singa mukama wange alina ennabbi ali mu Samaliya, kale yandiwonye ebigenge bye. Awo ne waba ayingira n'abulira mukama we nti, bw'ati bw'ayogedde omuwala ow'omu nsi ya Isirayiri. Awo kabaka wa Busuuli n'ayogera nti, kale nno n'aweereza kabaka wa Isirayiri ebbaluwa. N'agenda n'atwala talanta 10 eza ffeeza n'ebitundu 6 ebya zaabu n'emiteeko gy'ebyambalo 10. N'aleetera kabaka wa Isirayiri ebbaluwa ng'ayogera nti, kale nno ebbaluwa eno bw'eriba ng'etuuse gy'oli, laba nkutumidde Nayamani omuddu wange omuwonye ebigenge bye. Awo olwatuuka kabaka wa Isirayiri bwe yasoma ebbaluwa n'ayuza ebyambalo bye, n'ayogera nti, nze ndi Katonda nzite era nnamye. Omusajja ono n'okutuma n'antumira okuwonya omuntu ebigenge bye. Naye mulowooze mbeegayiridde mutegeere bw'anoonya kyanannanga okuyomba nange. Awo olwatuuka Erisa musajja wa Katonda bwe yawulira nga kabaka wa Isirayiri ayuzizza ebyambalo bye, n'atumira kabaka ng'ayogera nti, lwaki okuyuza ebyambalo byo?
ajje nno gye ndi, kale anaamanya nga mu Isirayiri mulimu nnabbi. Awo Nayamani n'ajja n'embalaasi ze n'amagaali ge n'ayimirira ku luggi olw'ennyumba ya Erisa. Erisa n'amutumira omubaka ng'ayogera nti genda onaabe mu Yorodaani emirundi 7, kale omubiri gwo gulidda gy'oli naawe oliba mulongoofu. Naye Nayamani n'asunguwala ne yeddirayo n'ayogera nti laba mbadde ŋŋamba nti taaleme kufuluma gye ndi, n'ayimirira n'asaba erinnya lya Mukama Katonda we n'awonya omugenge. Abana ne Falufaali emigga gy'e Damasiko tegisinga bulungi amazzi gonna aga Isirayiri? Siyinza kunaaba omwo ne mba mulongoofu. Awo n'akyuka n'agenda ng'aliko ekiruyi. 13. Awo abaddu be ne bamusemberera ne boogera nti, kitange, nabbi singa akulagidde okukola ekigambo ekikulu tewandikikoze? Kale toosinga ennyo bw'akugambye nti naaba obe omulongoofu. Awo n'aserengeta ne yennyika mu Yorodaani emirundi 7 ng'ekigambo bwe kyali eky'omusajja wa Katonda. Omubiri gwe ne gudda nate ng'omubiri gw'omwana omuto, n'aba mulongoofu. Werekerera tumukubira amiina. Mukubireko ne mubugala omusajja ono. Mulese n'asomera ddala kubanga ngenda kubifunza. Njagala kuyikozesa kino kuyigiriza kye bayita okukkiriza. Gwe nagamba nti oli mukkiriza era ayagala okubeera omukkiriza, weetegereze nnyo olugero luno olukwatagana ne Nayamani. Nayamani yali musajja bamwogeddeko mukulu, omuduumizi w'eggye ly'e Busuuli, nga mukulu wa kitalo, wa kitiibwa, awangula n'entalo, naye yali era nga wangudde entalo mpitirivu, naye yali mugenge. Kyangu okubeera mu nsi muno ng'ensi ekussaamu ekitiibwa naye ng'olina ekirwadde. Kyangu okubeera mu nsi muno, omusajja ono bamukubiranga tamaamu, bakubanga tamaamu ne bagenda ne bamuleeta, alina besikoti, alina babodegaadi, naye nga mugenge. Ebigenge tetunnyonnyolwa nnyo wawe byakwata, naye nali ndabye kuba ebigenge bwe bikwata engalo ziyinza okugenda, bikwata ennyindo bikongolako akuuyi, bikwata omumwa bikongolako alwe. Ateekwa okubanga yali atunula bwatyo naye ekyo tekyamugaana kubeera mukungu. Ate mu magye, mu poliisi n'ebitongole eby'eddembe basalutinga ranka, so si muntu. Ranka ye yali wa waggulu, muduumizi omukulu, naye nga mulwadde munafu, yalwala ku mubiri gwe fizikale. Kati omuwala ono omuto gwe baawamba yali musajja muwala eyava mu Isirayiri, eyava mu Samaliya, naye yeewuunya nnyo n'agamba mukama we maama wa Nayamani, muka Nayamani, n'amugamba neewuunyiza mu ggwanga lyammwe n'abagenge babeera mu bantu. Ewaffe ffe gye tuva omugenge bamukubirako bamukwasa nabide bigenda bivuga siri mulongoofu, siri mulongoofu, siri mulongoofu. Omugenge tatula na balala balamu. Omugenge abeera yekka. Omugenge bamuweeraawo emmere. Omugenge ne bw'atula obutuzi mu muti tokkirizibwa genda kubeera mu kisiikirizo ekyo kyalimu, kubanga oba ogenze ofuufuse nawe atali mulongoofu. Naye wano mumukubira ne saluti, maama osula naye mu buliri. Omugenge kitalo. Naye ate kankubulira amawulire amalungi. Abakubeera waffe mu Samaliya waliyo nnabbi yandimuwonyeza ebigenge. Amiina. Ate nsubira amiina. Waliwo yandimuwonyeza ebigenge. Singa mugenze mu Samaliya ne mulaba nnabbi onajja kutereera. Omusajja ono tayinza kuba nti yali takoze kyonna ekisoboka okuwona. Ate kuba yali atunze byonna, akoze byonna ng'omukungu wa gavumenti, ng'omulwanyi omukulu, awone. Essubi lyali lyamugwamu ng'alinze kufa, ng'alinze kuggwawo. Waliwo lw'otuuka ekiseera ng'oli mu nsi muno nga tokyalina kirala, wabivaako n'ota, essubi lyaggwawo. Nayamani essubi lye lyali lyaggwawo. Bwe bali wano abalina ebibanyigiriza, essubi ne liggwawo. Nageze sikyafumbiddwa, kirabika kiganye.
sikyagagawade kirabika kigayi mulaba manyuka nti bandoga step mother nze nalaba nasirana bitala byankwata naye omuwala amugamba ebyo bikola eno wammwe mu mawanga naye waffe eriyo Katonda ow'omugulu. Haleluya, amen. kubanga bwe yaleeta ekigambo nabbi ye mbaka wa Katonda eri abantu. Ewaffe eriyo Katonda. Bassebo ne banyaba bali wano abalina ebibanyigiriza olemeddwa mu kino waliwo avumula ebyo. Amina. Naye okukuvumula olina kubanga amatugo gali sharp. You listen. Oteeka okubulira to implement kyanakugamba. Kati omuwala yagamba singa abadde waffe yandigenze wani nabbi. Underline the word ani nabbi. Kakati wadde baga nti waliwo yabuulira omwami tuteebereza buteebereza nti oba mukyala kubanga ono yanyumena mukyala namugamba nti mwami afande sebo w'ekitiibwa obulwadde buwonye amawulire amalungi kano akawala ke twaleeta akava mu buwambe akatufumbira wano emmere akatwoleza engoye kaleesa amawulire amalungi nti ewaabwe eriyo omusajja nabbi. Nabbi oyo singa tugenzeeyo akolagana ne Katonda butereevu ebikenge bijja kuwona. Nsanyuka nnyo nti Naamani yasanyuka. Amina. Mukikubira amina. Amina. Teri yatayagala kuwona. Yali yagezaako dda byonna, yalya byonna, nammwe abalwadde wano abalina ebizibu byammwe mulidde byonna, olemeddwa okuzaala onywedde byonna, bakukoze byonna, bataddemu kino, bakutaddemu amagi gavaagamu ne gawandagala ne gagwa eri. Eri abantu bakabateekamu amagi emirundi nga 7 millions and millions of money abalala bagabatera mu bwererawo ne bagenderawo. Naye ng'oyinza okubanga ddala ensi ekulemeredda ekunyigiriza n'ekunyigiriza esekandaawo buli akuleetera kino kinaavumula n'ogenda bawuuta kino n'ogenda basiga kino n'ogenda you have tried your level best. Ono yali yakoowa naye ku kino n'agamba nenedda bwe kabanga akaana kagambye katugende kyava agenda n'ategeeza mukama we toyinza kutambula kuva mu ggwanga ng'omuduumizi omukulu w'amagye tutegeeza mukama wo n'agamba kabaka nti okuwona kutuuse wa kuli Samaliya ani avumula nabbi. Kati kye tutawandiikiddwa kumanya ani yakyusa kigambo ekyo Bayibuli tekyogera kubanga kabaka ono owa Busuuli n'akwata ekkalaamu n'awandiikira kabaka munne ow'e Samaliya ebbaluwa emugamba etya nkuweerezza omusirikale wange omuduumizi omukulu ow'ekitiibwa gundi ow'ekitiibwa Naamani omumponyeza ebigenge. When nasomerako ku ssomero batusomesa nti waliwo ebbaluwa ze bayita dead letters. Batwabisoma mu primary. Dead letter y'ebbaluwa ki teriko address ntuufu, teriko signature, terina nannyini y'obutuufu. Eno ebbaluwa yali nfu kubanga bawandiikira ani kabaka. Omwana yayogerako ku kabaka nedda yakati ani avumula ebigenge nabbi. Abamu balowooza nti ebya Katonda ojja kubyeyiyiza. Katonda si wakuddaabiriza, Katonda si wakutereeza, Katonda si wakukwatizaako. Ebibya byekwatirako tugamba tutyawo. Amina. Yagambye omwana bw'oba oyagala okuwona genda ewa nabbi ewaffe. Katonda yawandiika bbaluwa omwana teyakyogerako ono yabiwoomya yawandiikira kabaka ono teyamwogerako mu bbaluwa n'ekyannabbi tekyalimu. Musajja wattu omwana tagambangako nti mutwalangayo ebirabo tatagambangako nti avumula sente bwezi ti nabbi avumulira bwereere. Musajja wattu ng'akwata mbalaasi ng'ateekako patandegoyi bateekako bintu bamanyira nti bwe bagenda okuvumula owaayo ebintu ng'abipanga omwana tabyogerako. Guluba besikooti ebikuuma abamafumu ab'obusaale bonna bagenda omukulu agenda abantu bavayo ku kyalo balinga abadde ki alagawa bakulosinze boda bagenze Samaliya batuuse ku lubiri lwa Ssaabasajja owaayo. Saluti ziringako saluti naye bano ate bakuba saluti naye bekengeramu ewaabe tebakubira muki bakubira mugenge naye kale ate banaakola batya bayingira
gaba wayo baluwa mumanyi ebyomubiri mumanyi ebyo mu State House tusiga ogenda butereevu directly abakulu bazze bamugyeko ebbaluwa bagisoma bagiwandikidde kabaka bagimutwalira kabaka Ssaabasajja atudde wali ng'ebbaluwa emugamba nti nkuweereza omuntu wange nze kabaka weeno asayiniza kubyeko n'omukono mumponyeze ebigenge kabaka n'agamba kiki kabaka we Busuule ayagala kunzijako olutalo atandise olaba abantu babasusonkereza bannaabwe nze ndi musawo ekyo kimu naye nakibukako nze ndi katonda nzitennamye omusajja alina kyanoonyaako mudakiika budakiika nga tasumuludde epeesa singa gali mapeesa naye beesibasibanga buntuntu bwabwe nayuze engoye ze ako kabonero kakulaga nti yecwacwanye nava ne ku ntebe nagenda ng'ayomba okwagala kunetako ntalo nze mponya abasajja bano bayinfoma manyi mumbiri mu State House muki mu bifo ebikulu by'ekikungu mubamu abamawulire mangu badduka mawulire gadduse mangu gadduse kubanga sirowooza nti simuzaaliwo banyengeri gye bagatambuzanga ne gatuuka ate ku Erisa ne kamuga nti ekiri mu lubiri lutabuse Ssaabasajja nti ayuziza engoyi ayuziza zaaki baleesewo omulwadde ani tibalese omusajja avudde eri wa bigenge tufudde azewa nti bamwandikidde baonaga ti kyandibanga kabaka tasomye bulungi oba yawandiise teyawandiise bulungi kati kabaka weeri bano abakulu n'abakulu balabika tebategedde kye tubadde tugamba nze nabbi wa Katonda amiina ey'amaanyi kambategeezemu mwenna abali mu bifo eby'obuvunaanyizibwa mwenna abali wano obaolyani ebya Katonda bikolwako mu ngeri ya Katonda amiina tebikolwako mu ngeri yiyo kakkana kyava kati mumugamba ajjeeno Katonda ffe tukola ku bya Katonda haleluya amen tondaba wana tobalaba wana abakola babuulira they dress like you think bantu babulijjo bakusagasaga kati omuntu Katonda amukwatako n'amukozesa n'amukoleramu omulimu otyanga Katonda amiina kaakati abasajja ne basimbula okuva mu kibuga wakati bagenda okunoonya ewaani eweerisa kati ate eweerisa amakubo gagenda mu kyalo omanyi simanyi balwaki twakolebwa bwe tutyo Mukama bwe yatukola n'atuteeka bbalibbali kati bagenda okukakana nga bavudde ku kolasi bagenda okukakana nga bavudde ku luguudo olulungi n'amanyi agenda abuuza abaye muntwalawo eno nga bano abaana bamanyi endagiriro nti batugambye nti weerisa ali eri mmanga nga bakkirira ono agenda omutima gugenda gumuluma nga tebiikole nga bagenda nga batuuka awaka akayumba kali awo kakati awaka waliwo omusajja bamuyita Erisa alina n'omusajja wamuyambako bamuyita Gekazi kyava bamugamba nzeeyi bazze abaki abasajja bano bazze n'ebintu bingi nyonyonyonyonyonyonyo be bavudde eri mu lubiri kyava ggulawo kakadirisa naga nti mugende mumugambe tata wana kumala wano nnyo biseera bingi agende mu Yorodaani yebbikemu yekka emirundi 7 ajja kuwona mbadde nsubira mwandikubye ku amiina naye amani teyakuba lwaki takuba amanyi Yorodaani musajja mulwanyi Yorodaani mazzi mabi mazzi gasiikuuka si malungi kyava atandika kati ntandise okubuuliza ntandise kye bayita okukkiriza njagala weegendereze bulungi bwe yawulira obubaka teyabutegeera n'anyooma obubaka mu kifo ky'okugenda ewa nnabbi yagenda wa mukama we bakyusa ekigambo omusajja wa Katonda nnabbi ne bagenda wa kabaka wa Isirayiri ekitaali kituufu mulekeraawo okukyusa ebintu bya Katonda byayogedde bw'agamba nti eno ye sabbiiti
gy'aba ayogedde. Bw'agamba nti kino tebakirya ky'aba ayogedde. Bw'agamba nti kino kitegeeza kino ky'aba agambye. Katonda tateekwa kwebuuzaako, abikola nga bw'aba alagidde. Agamba nti bba nekikola ki? Ne kiba. Mu kifo ky'okutwala omwoyo gwe eri gye bamugambye wannabbi, yatwala birabo bye batamugamba. Bw'atuuka eri ne bamuwa eddagala eryangu, wennyike mu kidiba emirundi emeka? 7. Emirundi 7. Ekyo kiremaani, kizibuwaliraani. Wuliriza, njagala kusoma, sebodde munsomerere olunyiriri olw'omwenda, ddamu olusome n'olw'ekkumi. Tuli mu Ssekabaka ekyokubiri sura 5. Awo Nayamani agamba olw'omwenda n'olw'ekkumi. Awo Nayamani n'ajja n'embalaasi ze n'amagaali ge, ebyo tebaabimutuma, ebyo byamuleeta, n'ayimirira ku luggi lw'ennyumba y'Erisa. Erisa n'amutumira omubaka n'amugamba atya? ng'ayogera nti genda onaabe mu Yorodaani tekikwetagisa kujja eno emirundi 7. Kale omubiri gwo gulidda gy'oli naawe oliba mulongoofu. Kaakati njagala ogenda empola nkulage kye bayita okukkiriza n'okutali kukkiriza. Tandika. Naye Nayamani n'asunguwala. Namba 2. Ne yeddirayo. Basebe omuntu anaalokolebwa wejjemu ekyokusunguwala. Omuntu anaalokolebwa ng'ayagala okugenda mu ggulu, sisaba nnyo Katonda wejjemu okusunguwala, kubanga ebikusunguwaza weesunguwalira bwereere. Katonda tasunguwalirwa. Twalina omukyala ewaffe mwogera bulijjo, yali wakazoolemu, si mulalunya agenze ewana naye wakazoolemu, naye yasekanga ate mu bulali n'anyumya n'aseka nyagera Katonda omuyise Katikkiro nti anaavaako enkya. Katonda omuyise Katikkiro ye tavaako, byagamba kyokola. Haleluya, amen. Omukazi omulalu mutuufutuufumu, mutuufu nnyo, bameka ni mutuufu nnyo. Tavaako kati okumunyiigira, okwekalakaasa, okusunguwala, omala bya mu bulago, tolina kyofunamu. Ono amugambye genda webbike mu mazzi emirundi emeka? 7. N'asunguwala. Lumu nali mbuulira olwatuuka ng'owooluganda otulabira, tutuuka ku lunaku lwakubatiza. Betuuka lunaku lw'okubatiza, munnaffe yatulanga mu maaso nga mulaba nnyo, mumanyi nnyo, mulaba tumumanyidde nnyo. Bwetwatuuka okubatiza teyagenda, mukyala nga mukulu. Ne tumunoonya tukati mukazi tabatizibwa. Nze mwennyini ensalawo nga tugenda kubatiza kangende munjogereko naye. Namusanga wawaka n'aŋŋamba nakunyiigidde, obadde mukwano gwange, obadde obuulira bulungi, n'ogamba nti siri mubatize. Nze n'agamba nze kankutegeeze kitange ne mange bafa ndi muto. Nze nakulira mu kkanisa era bannaddiini be bandabirira, be bampeerera, be bansomesa, nesoma muyigi, nesoma bino n'okunfumbiza be banfumbiza, naye n'olangira nti siri mubatize, sisobola kudda mu kinaala kyammwe. Ne mugamba maama onyiigirira bwereere, nze sirina musango, sinagamba tuli mubatize nganze. Bayibuli yeega nti okubatiza kyalo yonna nekitegeeza kukola ki? Kunnyika. Yesu oyo gweyogeddeko abadde yajja kukulembera naye bamunyika bunyisi mu mazzi. Kale maama kati bwe bunyiise, kale naye nze nandikusaba ekintu kimu, mu bunyeevu bwo situka n'obusungu mbwambukukkiriza obeere nabwo, omperekereko tugende olabe bwe babatiza abalala. Kulaba bulabi olabe obanga ekikolebwa kitta oba kya busiru oba kya bugwenyufu oba tekikwatagana na Bayibuli. Naga netombatiza kunzi oli mwana muto ng'akkiriza. Tugenda naye wakamotoka yali ewo nga tutwala mukazi kyala mukulu, naye ng'obusungu muliko, wali olaba obusungu bumansuko sibuti. Namugambye simubatize nga yasoma akyali mwana muto, yakulira mu ddiini. Naye tugenda bwe babatizaayo nga 5 yanvubutukako wano mu ngalo, ngenda omulaba ng'ali mu mazzi abatizibwa. Amiina.
njagala kubategeeza osunguwalira bwerera bamubabulira ebintu ebyamakulu n'asituka n'agenda naye nga bye baba basiba ku ndagu gye babagamba ndeete omunye omukazi omunyago genda gifungula kero leete jezize leete kiki leeta omugwa ogwetugirwako omuntu ogulabawa ogenda gusangawa tuwonye mwenye n'okunonya amakonkomi ebyo bibasaba tubinoonya tulabe obulamu genda babulidde omukazi oli engeri gyabunoonyamu obulamu bw'omwana we abantu banoonya obulamu naye ono amugambye genda ogwemaze emirundi emeka 7 n'anyiiga twogedde wano ebintu bingi tugenda tumaliriza gonyize osunguwadde oyagala katonda kakkane kubanga goli werosi oyagala katonda kakkane kubanga oli mu kitalo oyagala katonda kakkane kubanga gwe mugaga w'ekibuga oyagala katonda kakkane kubanga wakola kino katonda yagambye Professor Nicodemus yamugambye sebonko namugati omuntu bw'atazalibwa mulundi gwakomeka gwakubiri yamugamba nti Professor God teyamwadressinga nga Professor asonga so ino musayi mugwe oli muntu namugati omuntu yenna ekigambo yenna kimanyi mu Luganda omuntu yenna oba oli mugagga oba oli wakiki oba oli waki bakusinza bakwagala olina abaana olina abakazi olina erinnya mu nsi bwe kijja mu bya Katonda kakkana ekyo bayita okukkiriza. Namba 2 agambye n'asunguwala. Namba 2 ne yeddirayo kati boddayo Katonda n'akola atya? Twasoma wano ku muvubuka omugagga lesoni zonna zisenegeka zimanyi. Omuvubuka omugagga bwe yatunuulira Yesu bwe yamugandika eno tune byoli nabyo obigabira abaavu ojengoberere n'akola atya? N'asiriikirira. Bayibuli n'agenda ng'atokooteredde. Yesu n'amugoberera. Yesu yakola ye yamulina n'agenda kyangu eŋŋamira okuyingira mu nnyindo y'empiso kusinga omugagga ogenda mu bakabaka b'omu ggulu. Katonda Yesu teyavaawo yali ayimiridde. Bw'anaasunguwalira wano twogedde ekintu kikulumye naye nga kye kinaakuvumula n'onyiiga bunyiizi ne weddirayo n'otamba n'oyomba n'okola ki sikyazzeeyo kati omala utawaana nnyo. Katonda akuyambye buyambi luno oluganda lukuyamba okuzibula amaaso okole ekituufu olokolebwe. Amiina. Kakati wulira amugambye genda maaso katyawo. Naye Nayamani n'asunguwala ne yeddirayo n'ayogera nti laba mbadde ŋŋamba nti taleme kufuluma gye ndi. Owulira kati ekyo kye bayita sebonsonyiwa nkyanguye mangu naye kale malo kisoma ekyo. Mbadde ŋŋamba nti taleme kufuluma gye ndi n'ayimirira n'asaba erinnya lya Mukama Katonda we n'ayisaayisa engalo awali ekifo n'awonya omugenge. Olwo lubayita olugezigezi. Ayina enkola ye. Agenze wa dokita naye ate yayina eddagala. Lwaki tewali ekubidde eri? Nze nina dokita wange nakati ate kubanga ndabeera mpuliriza ayina enjogera ye bwengenda n'aŋŋamba nti ogenda kukozesa kino na kino ne mugamba n'aŋŋamba musumba embuzi tegaana mugwa. Embuzi tegiraki tegaana mugwa. Ogenda okulaba nga bayongeddeyo eddala. Embuzi tekola ki? Tegaana mugwa. Kati gwe tolina buyinza bugaana Katonda kyagambye bw'oba oyagala okulokolebwa. Genda gwe mu mazzi. Naye kati aleese olugezigezi lweruluwa mbadde ngamba yandifulumye jangu yandifulumye najja wendi nakebera awalwadde nakwatakwatawo Mukama akuwa omukisa Mukama wanaavumulewo Mukama wanaavumulewo. Ebyo bw'oba obadde osobola obyekwatakwata ekyakanya okubyekwatakwatirewo kiki? Bwe tugenda eri abasawo tukakkana ne batugamba byonna bye bakola batya bye baagala. Bw'oba oyagala okuwona bwe tugenda eri Katonda twagala ogenda n'olugezigezi lwaffe. Katonda muleke abaakujjanjaba. Ono yamugamba eddagala lyatagambanga mulala yamugamba genda otunde byoli nabyo obigabire abaavu ojongoberere. Yakigambako omulala? Obulwadde bwe kyekika kye bwaliko. Nze omusajja bano basomesa ebyobulamu batusomesa batugamba towulirizanga bulwadde bwa munno. Leka kanze nange ndi walusa nawe oli walusa kammire ku liryo.
sebo dokita sibo musomesa tekagata nawe njoka zikulu nange zinnuma nze ninalusa neziri amatoke mulala tezirya mulala tadukana kati gongendo tano nyino iri amuno Katonda yali na prescription entuufu. Amina. Bwagamba ati lunaku lwa Sabiti abakoze atya ayogedde tosunguwala teweddirayo toleetamu magezi ng'olwe yaŋŋamba tinga sirumyufu mbadde ngamba yandize n'akwatakwata n'alaba waliwo yagamba n'agamba natugana atya okunywa omwenge nga te yakola omuwemba yakola obulo Katonda atugana atya okukwasa abakazi abangi ngate abakazi bo yakola bangi ne basinga abasajja era nze ngenda mubuuza ekibuuzo kati bano abafikawo bakufumbirwani kati gwe yakuteekawo nga gwoyamba bafikawo nawe omukazi bakuteekawo nga gwoyamba oli kiyambi ku bantu ababadde balakasidde. Katonda pulogulaamu ye bw'agamba nti amu aba kyakoze atya kyagambye akimanyi nti waliwo abafikawo kiggosolavinga ebintu bya Katonda. Kale wanasomako kimu kiwandiika kale amanya abasajja bafa mangu bafa nnyo mu ntalo kati bwe wasomu abala bafikawo kati ne bakugamba nti abafikawo babo. Njagala kubategeeza Katonda kyebayita okukkiriza kyagambye kyokola. Ndeetayo ekigambo ekipya wano ekirala ffe tugamba mu by'okukkiriza understanding can wait but obedience can't. Nze okuba tutegedde nikyakugambye kati amazzi bwogagwamu gawonya gatya ebigenge gabikuuta bukuusi gabibotola gabikaza n'agamba sijja bw'agaana n'agamba nti Abana ne Falufaali emigga waffe Damasiko tegisinga guno Yordani ogusiikuuka why nze levo yange egenda mu mugga ogusiikuuka eri abajeri Katonda naye nga bamanyi n'ebisinga obulungi. Kino kyekyandikoze waliwo omulala yawandiika mwe mubatiza abantu nga mumanyika kubanga batono bwe balibeera abangi ate munaakola mutya kubanga muli batono kyemuva mukola ekyo naye bangi bwe babeera abangi. Kakati Katonda takyusa lwa kubanga bangi methodology esigala. Katonda agoberera methodology bw'agiwa gyayagala okole togikyusa tolina buyinza. Katonda tava mu ntebe ye naawe taata ogitulemu. Katonda asigala Katonda. Amen. Kyayogedde kyakoze eki kyayogedde ebya Abana ne Falufaali emigga gye Damasiko gisinga naye si kwa bulokozi. Okusinga Mukama yasinga okumanya ekituufu. Amina. Wulira yasunguwala naye ddirayo umaze okunyonyolawo Abana ne Falufaali olwo luba lugezege. Soma Zabbuli no Yobu 38 soma olwokubiri paka ku lwomukaaga. Olwokubiri lugambye olw'ebiseera soma Katonda olwokubiri. Ani ono aleeta ekizikiza mu kuteesa n'ebigambo ebitaliimu kumanya. Wulira Katonda yabuuza Yobu naawe gwe ng'omuntu aleeta ekizikiza mu kumanya oteesa ki gwe? Biki by'oteesa gwe agamba nti kati mbala nemba wano nenzira wano oteesa ki? Ebintu byonna yagamba tubirye lwaki oba sibyali byakulya yateekawo byaki? Munkyusa empya akiwandiika bwati njirina wano agamba ani oyo aziyiza entegeka yange okutegeerekeka ng'ayogera ebirago obutamanya. Nsoma verse Yob 38 verse 2 mu translation ene emku translation aga ani oyo aziyiza entegeka yange okutegeerekeka ng'ayogera ebirago obutamanya. Ebyo byonna by'oyogera gwe by'oleeta wono Katonda yali abibuuza Yobu Katonda yamubuuza ebibuuzo na musajja yakaaba Yobu Katonda namubuuza ebibuuzo byonna nakakkana. Namugandika kati nawe obuuzaani ombuuze nti abakazi bafikawo ogenda kukola ki? Gwaleeta ekizikiza mu kumanya kati naawe nkuddemu wali luddawo bwe nali nteekawo ensi eno nagipima naawe ekigera kyayo nakisimba ku ki? Eno wansi ennyanja etudde ku ki? Nziramu bw'olina magezi ŋŋambye kino naawe n'ogamba kiri oyogera ngaani? Weno Yobu kyebamugamba
gwolita kizikiza mu kumanya. Era tugenda kumubuuza otugaana otya omwenge ng'ate wakola amabidde, otugaana otya ng'ate waliwo obulo, otugaana otya nga tuli omuwemba, otugaana otya ebyo nyumya mboozi zo. Mbasa kyebaita okukkiriza tekuliimu ebyo mu kukkiriza ekigambo kiri kimu yessebo. Wulira Matayo 22 olwa 29 lugamba lutya? Lugamba nti naye Yesu n'addamu n'abagamba nti mukyama olw'obutamanya byawandiikibwa newankubadde amaanyi ga Katonda. Ekibakyamya temumanyi byawandiikibwa n'amaanyi ga Katonda. Katonda yakola ekyamagero okumala emyaka 40 nga buli lunaku olwa Sabiti ng'emanu tegwa. Ku lunaku olwa Friday egwa ddabo. Okumala emyaka 40 ana abasomesa. Oye Katonda ya Katonda agambye temumanyi maanyi ga Katonda. Katonda bw'agambye nti mujje gye ndi yalina amaanyi. Tomanyi Bayibuli, tomanyi n'amaanyi ga kigambo kya Katonda. Wulira kyagamba, Katonda ne bw'ayogeranga ebintu ebitakola sense gy'oli, just implement. Gweteeka mu nkola ebintu ebitakola sense. Kyevudde nagamba understanding can wait but obedience can't. Kyokutegeera kusobola okulindako naye obuwulize bwo tebulinda. Kati kankunyonyole kino kyengamba okutegeera kulindeko. Kati obwogwa mu mazzi ebigenge nebikola gye. Naye amani afuna ebibuuzo ng'omusajja omuyivu alwanye entalo. Amazzi abadde awuganga n'okuwuga nga bulijjo gabbira nabbira munda n'agabeeramu. Gavumula gatekati emirundi. Lwaki giri 7? Lwaki tegiri 5? Lwaki tegiri 4? Lwaki ogumu gwokka tegumala? Lwaki sigenda 8? Understanding can wait. But obedience is a must. Katonda bwayogera eri abantu bagamba Katonda Yesu ku bintu ebitaliimu. Waliwo omuntu omu yamunywa enjaga bamubuuza ekibuuzo n'amugamba naye wange ate oli mukristaayo naye atonywa n'enjaga nakati okama Katonda ayinza okunyigira akadde obuddo. Just glass of glass. Katonda omulamba munene bw'atyo mu kitiibwa kye n'alyoka anyigira muddo. Abantu baleeta okubalaata mu bulokozi bwabwe. Baleeta ekizikiza mu kutegeera. Agambye atya tekikola sense. Yatunulira embeera y'amazzi tegasanyusa, masiikuufu nnyo, n'agenyinyala, n'agagaya enkola ya Katonda, n'aleeta gali ag'ewaabwe agabbana ne falufaali amanyirivu. Katonda yawadde agamanyi nti gye gali. Toleetanga ndowoozayo. Toleeta ndowooza. Twatuuza lukiiko n'oleeta endowooza mu bya Katonda. Tolukiiko lw'ekkanisa lwatula ne lukola bwe luti. Twatula ne tusalawo. Musalawo kusinziira ku kiragiro kya Katonda kyokka. Okwo kubayita okukkiriza. Nuwa kanyanguye mbabuulire ekirala. Nuwa kye bamugamba kyali tekikola sense. Kirwa kitakola sense. Bamugamba nti enkuba egenda kutonnya nga tetonnya nga sokedde planet ebeerawo. Tagirabangako. Genda obajje eryato muti gofeeri. Lwaki gofeeri? Sajja otalina ebibuuzo. Bajja mwena mugenda kuyingira omwo n'ebisolo. Enkuba egenda kutonnya. Tabitegeera, tebikola sense. Nanyonyola abantu emyaka 12 nga tebabitegeera. Babajja tebabitegeera. Babuuza tunaalya ki? Emmere bwe eriggwamu ebisolo tebirituulya. Bifuluma wa? Ventilation emala, sansa amala, hygiene amala. All those questions, no answers. Nga ye agamba bugambi abange tubajje. Mukama kiyakoze eki? Kyagambye. Kibayita okukkiriza. Katonda aluma Ibrahim amugamba jangu leeta omwana wo. Genda ku lusozi Moria. Okole nkole ki? Ogenda muwayo. Tugende. Omwana agenda kuwawo nga sadaka. Omwana alina oyo. Oli omulala bamuleeta buleesi mu ngeri yanjawulo. Omwana ambuliza mu kkubo tugenda. Ndaba akambe. Ndaba ekibiriiti. Ndaba obusubisubi. Endiga eriwa.
namuddamu ata Mukama aneefunira ninga n'amaziga bwe gajja tabitegedde kubanga Katonda takkirizanga kuwa saddaaka y'abantu abasamize be bawa saddaaka ez'abantu ate Katonda yasabye saddaaka ya muntu naye n'agenda nga tabitegedde n'atuuka ku lusozi Katonda neyeefunira omwana gw'endiga agamba otya amiina oyi Katonda ebintu bingi tojja kubitegeera kyova olaba omusajja ono bw'agwamu ogw'okusooka n'agwamu byavaawo ogw'okubiri tebyavaawo ogwokusatu tebyavaawo ogwokuna tebyavaawo ogwokutaano tebyavaawo obulwadde bwe buba obw'okuwona buli lwoddayo ewa dokita akubuuza nti kati wasuze otya ng'oyagala dokita okumumantaaza kumugamba nti ate nasuze bubi nnyo okusinga bwe najjira wano dokita waba omutabodde ayagala kuwulira progress kivala waliwo edda we twalwaliranga ebizimba oba nabo byalagawa ng'omuntu alwala ekizimba ne bakuba empiso mbu kibule nekigaana okubula ate ne bakuba ate nekiddamu ate kyengere kakati nekibuzaza omubiri kati wuliriza ebbwe linaawona liraga ng'olaba lisembedde ali n'omusujja oguwulira kati nasaasuze bubinyi wadde sinawonedda naye amaani ne ku gwokutaano yali ebigenge ku ebiri kyava agamba banne nti kaŋŋende abasajja ne bamubuuza nti singa akusaba ekisingawo tewandikikoze gwamu kigweyo bwe gatakuwonye fine eriyo abatamba tujja okutwala mugulu nga tukuludde lwa mpaka balinga kigaali malaka kikwatako nosindika abasajja bano bamukwatako ne basindika sebo gwamu ogusembayo bw'otowone nga tumanya tegawonya paka leyagwamu ogw'omusanvu tugamba tutya amiina agenda okuvaayo ngaebigenge byonna bigenze ng'omubiri guzenga ogw'omwana omuto tugamba tutyawo amiina genda ogwemu olaba oba kinaakukolera tekikola sense nenama tasobola kukinyonyola nenama nyuma yaddeyo batasobola bagamba nti abange nafunye eddagala mugende ku Yorodani mwebbikemu emirundi 7 tetuwulirangayo mulala yawona lwangeri eyo kubanga Mukama kye yali alagidde amiina wuliriza Katonda tebikola togaya nteekateeka ya Katonda wuliriza nga bino byenawandise wano okubatiza bwagamba nti mwenenye mubatizibwe ebyo byammwe bibagibweko by what process nange simanyi agati bw'okkiriza n'obatizibwa ng'ebibyo bisangulibwa nange simanyi ne balangira tone mwana wange gwenjagala gwensanyukira ebyo byaggulu lulimi lwa ggulu olina kulugondera n'okola Katonda kyayagala amiina ekirala kitategerekeka oli baga nti sabiti yeeno bw'ogibeerako eba ya njawulo omusana gwaka mu ngeri ya njawulo enkuba tetonyako teruliiko nalwo bizibu naye Katonda yagamba nti mujje ku sabiti mujje naluwa omukisa tebiraba namwaso tobiraba naye guliko muki okukkiriza kubeera mundamu gwe notegeera ne Katonda kyayogedde kyekituufu kanagandi mujje musembere ku meza ya Mukama waffe Holy Communion bali mu kusekimu okutukuvu eri nga babitandika Yesu n'asituka nava ku ntebe n'akwata kataasa n'agenda okuba naza ebigere ng'ate tekaleega nti omuddu yanaaza bano ebigere n'afukamira n'anaaza ebigere ne basirika ne bamutunuulira n'atuuka ku Peetero n'amugamba nti Peetero n'amugamba sebo tojja kunaaza bigere nzi toli naaza bigere ennaku zonna n'amugamba nti saawa ebigere bwe sikunaaza ebigere onooba tossa kimu nange n'amugamba nti ogambye eki nti bwe sikunaaza ebigere onooba tossa kimu nange n'amugamba nti obanga kussa kimu naawe naaza kuva ku mutwe n'amugamba totegeera kyenkola sinaaza mutwe naaza biki bigere Katonda ali particular abantu baga Katonda Yesu basiba ku buntuntu yali ayagala bigere bwe yagamba ebigere yali tagamba kitwe mutwe mikono no oye Katonda era bamalo banaza naleta ne bagenda kusembera nga bekuli ne bakozesa nje bakozesa ne bakozesa mugati kutazimbulukusa ne babikozesa nebo bamala ababuuza mulabe ekyembakoze omuntu tasinga Mukama we n'omuyigiza tasinga muyigiriza nze ndi Mukama wammwe nfukamira ne mbanaza ebigere nammwe mukolenga bwe mutyo olw'okuzijukiranga wow ne bameka bakamba ne balimba nti batisembera ku meza ya Mukama waffe nga tebanaaba ku bigere
bameka abakwata akagaati mbiri gwa Kristo ng'ate bakakoze mu bizimbulukusa ne banywa envinyo ate envinyo erimu ekitamiiza. Bameka basembera nga tebanabye ebigere. Abamu balina system ne banazaako obugere bw'abamu bo ne beenazanazaako mwe ne mutanaaba. Katonda methodology yagiwa asembera ku meza ya Mukama waffe banazagana ebiki ebigere. Bakozesa omugaati ogutali mu kizimbulukusa, bakozesa envinyo etatamiiza unfermented. Sajja omuyaja mu ofisi yange nangati naye ate akaffe ke tukozesa bw'okanywa ennyo owulira nga naawe kintu kigenzeeyo. Katonda byannyonnyola tebireeta maki sense naye nga byabagambye bwe yagamba nti waliwo ebiri clean and unclean foods kati gw'olizoninga byakola ki byabaki byakola ki byazza musango ki gwaleeta ebigambo ebitalimu oyinza okuyamu okubuuza omuyinza w'ebintu byonna yiyamanyi ate byo nabyo bimanyi byo byewunya n'okwewunya gwe ekyobuuza nga kyobuuza kiri wansi nnyo waabyo. Lwaki bwe yagamba nti bw'oba oyingiza mu lyato yingizaamu musanvu bibiri ebirongoofu n'ebitali biki ebirongoofu bigenda meka peya meka ate enongoofu musanvu. Ani yabisomesa? Ye yabirondangamu oba byeronderamu eri ku nsiko? Ekibuuzo ekirala, bano baali tebalya nnyama mu biro ebyo byamanya betya nti birongoofu nga si birongoofu. Obulongoofu n'obutali bulongoofu tebukwatagana ku kulya, buli mu nature, mu butonde. But people are reasoning, arguing. Agambye ebintu ne bitakola sense. Soboka Luka 7:3. Luka 7:3 agambye nti naye Abafalisaayo n'abayigiriza b'amateeka ne beegaanira okuteesa kwa Katonda kubanga tebabatizibwa ye. Agambye nti mu nkyusa eno empya agamba nti abasolooza b'omusolo n'abantu abalala bonna bawulira ekigambo kya Yowaani ne tukikubira amiina. Bwe bakkiriza nti Katonda kyabategekedde kye kituufu ne babatizibwa Yowaani ne bameka bagandi Mukama kyategese kye kituufu. Anika wulira akadde kagamba kyokka Abafalisaayo n'abanyonyizi b'amateeka ne bejja ku nteekateeka ya Katonda ne bagaana okubatizibwa. Obutabatizibwa kabonero ak'okwejja ku nteekateeka ya Katonda. Badde nsoma Luka 7 onyolwa 3. Omuntu afuuka atya omukkiriza? Number 1 Baluumi 10:17 agamba bw'ati 10:17 kale okukkiriza kuva mu kuwulira. Okukkiriza kuva mu kuwulira, n'okuwulira mu kigambo kya Kristo. Nga towuliriza kigambo ky'abantu, si kya nkiiko, si kya biragiro by'abantu, tekirina kibuga gye kiva. Kuva mu kuwulira kigambo kya Katonda. Mbakubiriza mwenna abandaba bawuliriza. Bw'oba oyagala eggulu, bw'oba oyagala ebirala beerawo, nze sikugaana ku nsi ddembe lya buntu omuntu okukola byonna byagala. Naye bw'oba nekakutaana n'obeera nga nze ayagala okugenda mu ggulu, olina kuwulira Katonda. Katonda God kiva mu kuwulira Katonda, so si nkiiko, so si bakulembeze katubenga ffe ab'eddiini. Wuliriza Katonda. Kyova olaba twagamba obe ne Bayibuli eyiyo weesomere owulire Katonda kyagamba, so si ffe kye tugamba. Nze nsobola okusomera wano nga nkusomera nina kye nkugamba. Lumu nalabako omuvubuka omu yali ng'ayagala okukwana omuwala, yasoma onyiriri muno mweziri mwagalanenga. Amusomera oli bwamugana nedda nze sikwagala namuga ssebo onyooma ng'ate ffenna twakolebwa mu kifaananyi kya Katonda n'alubikula olunyiriri. Kati Bayibuli eri abagikozesa okwefunira ebiki ebyabwe ne bagyogeza byetegula ki byeteyogera, naye abanalokolebwa bawuliriza Katonda yennyini. Amiina. Soma Luka 8
19 paka 21. Awo nnyina ne baganda be ne bajja gy'ali ne batayinza kumutuukako olw'ekibiina. N'abuulirwa nti nnyoko ne baganda bo bayimiridde ebweru baagala okukulaba. Naye n'addamu n'abagamba nti mange ne baganda bange be bano abawulira ekigambo kya Katonda ne bakikola. Abawulira ekigambo kya Katonda ne bakikola ki? Ne bakikola. Bameka baagala okuwulira ekigambo kya Katonda n'okukikola bakikole. Abo bayita abakkiriza. Ne bawulira ekigambo kya Katonda n'owulira buliza abo bawulizi. Si bakozi. Bebulaniya 11:6 kyavudde agamba lunyiri twatandise nalo. Agamba bw'ati 11:6 nti era awataba kukkiriza tekiyinzika kusiimibwa Katonda kubanga ajja eri Katonda kimugwanira okukkiriza nga Katonda waali era nga ye mugabi w'empeera. Basebo bano bonna abakukyusiza ebintu ne bakutanamu ebigambo ebirala si bagabi b'empeera. Nannyini mpeera agambye kanziremu. Abantu b'ogobera si bagabi baaki? Tebalina mpeera. Empeera etewotoka ey'olubeerera agirina gw'olina okuwuliriza. Ajja wali Katonda kimugwana okukkiriza nti Katonda waali era nga ye mugabi waaki? W'empeera. Mukama wo akozesa ku mulimu yagenda okuwa obulamu obutagwawo. Ate kitaawo ate jjajjaawo ate akulembera mu ngeri endala talina. Alina empeera agambye eno esabiti yange. Alina empeera agambye basembera bati. Alina empeera agambye babatizibwa bwe bati. Alina empeera agambye kola kino. Kakati gwe alina empeera omunyoomye n'ogenda n'abatalina bafuba nno. Yokaana 14:15 ne 15:14 quick. Obanga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange. Oliriza gena maaso. Ate 15:14 obanga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange. 15:14 n'agamba atya bwe muli mikwano gyange bwe mukola ki? bwe mukola bye mbalagira. Wano njagala okugamba lekeraawo okubuzaabuza abantu nti bwe twakkiriza ku Yesu tetugoberera amateeka ga Katonda. Agati obanga munjagala Yesu yagamba munaakwatanga bye mbalagira. Tugamba tutya? Amiina. Era kambategeeze aliyo abantu abaataputa obinja kucyogerako mu maaso eyo nga balowooza nti aba Seventh Day they are legalists. Legalists be bantu abakwata amateeka balokolebwe. No. We are not legalists. Tetukwata amateeka kulokolebwa naye tukwata amateeka ga Katonda kubanga twalokolebwa. Amiina. These are two different words. Wuliriza nnyo. Omupeera gubala amapeera kubanga mupeera. Nziremu. Omupeera gubala amapeera kubanga muki? Mupeera. Omuyembe gubala emiyembe kubanga muki? Muyembe. Nkwata amateeka ga Katonda kubanga ndi mwana wa Katonda. Amiina. Nina abaana nze naye mutabani wange afuba nga tugenda okwebaka naggalawo nakola kino bwe kumakya engato zange azikuba alongoosa. Ebyo tabikola muzaale. Mutabani wange takuba ngatto afuuke mutabani wange. Mutabani wange tasibaawo bukondo nfuuke kitaawe. Asibawo kubanga ndi kitaawe. Amiina. Akwata ensawo yange nakola n'engoye zange kubanga ndi kitaawe. Amiina. Katonda tukola byayagala kubanga tuli baana be. Amiina. Tuli baana be abagabana ku DNA ye. Amiina. Tuli baana be gwe tuwuliriza. Amiina. Tumuwuliriza yalina empeera. Amiina. Gawuli oli akutisatisa era nja kugwa mu kika era nja kukola bwe nti nokubama nfudde ufaaki. Bayibuli egala kitaawo ne nnyoko bandese n'ekitangana naye Katonda n'akulabiriranga. Enkwale zibeera mu nsiko n'okisanga n'abaana 14 enkoko esula mu nnyumba n'okisanga n'ababiri obusolo bwagira bwava mu nsiko naye ate enkwale erina abaayo. Katonda alabirira abayiganyizibwa. Amiina. Kubanga ye nannyini buyinza. Muli mikwano gyange kwe mukola bye mbalagira. Mukukkiriza ku bikulu 22:18 lw'obusoma mukukkiriza. Ntegeeza buli muntu awulira ebigambo eby'obunnabbi obw'ekitabo kino
nti omuntu yenna bw'ayongerangako ku byo mu kukkiriza toyongerangako. Bagambye genda wa nabbi tosaawo kabaka. Bagambye gendayo bugenzi togenda na birabo bye batakusabye. Bagambye kwame mirundi 7 togenda mu 6 togenda mu 8. Genda maaso. Omuntu yenna bw'ayongerangako ku byo Katonda alyongerako ku ye ebibonoobono ebiwandiikiddwa mu kitabo kino. Exactly. Basebo Petero ekisooka 2:21 n'agamba atya nti kubanga ekyo kye mwayitirwa kiruwa kubanga era Kristo yabonyaabonyesebwa ku lwammwe ng'akola ki ng'abalekera ekyokulabirako tukole ki mulyoke mutambulirenga mu bigere bye. Mu kukkiriza tutambulira mu bigere bya Mukama waffe Yesu Kristo. Haleluya. Amina. Weebuuze Yesu yatambula atya? Kino yakikola atya? Kino yakikola atya? Gye tukoma okubitambuliramu gye tukoma okufuna amaanyi agatambula. Tekitegeeza toyongera ku bigambo. Bw'ogenda ewa Yesu tambulanga bwe yatambula. Bwe yayagala okubatiza yagenda, bwe yagala okusinza yagenda, bwe yagala kino yakola atya, bwe yakola ekikubeza ne Bayibuli as a reference. Kati tovala Sitaani mugezi, abantu abamu yabajjako Bayibuli kati tamanyi Yesu bwe yatambula. Babimusomesa muto n'abikwata kuramu waka ebirala tamanyi gye biri, ebirala babyogera babicyankalanyiza. Kakati gwe kyova olaba nti otambula okebera. Soma Petero tumumaze Yokaana ekisooka 2 soma 4. Yokaana ekisooka 2:4 ayogera nti mutegedde n'atakwata biragiro bye ye mulimba. Sokoleke kati tumanya tutya nti omuntu ono nabbi wa bulimba? Waliwo yambuuza ekibuuzo ekyo kankidde mwana govewo ng'ogenze kasi. Yabuuziza tumanya tate oba mu bannabbi b'obulimba ku kino kwe tutegeerera. Ddamu osome bulungi. Ayogera nti mutegedde n'atakwata biragiro bye ye mulimba. Oyo ye mulimba. N'amazima tegalimu oyo. Kasita olabanga omuntu ayigiriza ne baba akubye eŋŋoma ne baba akuba kidongo ne baba abuulira nnyo ne bwe yeesala omusaayi ne guyiika ne bw'ayogera n'akyusa ennimi ne bw'ayogera mbw'ayogera n'abamalayika kasita abanga takoze ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri ye mulimba n'amazima tegali mu ye. Kati ffe tusobola okumanya omukyamu nga tukebera ku kigambo kya Katonda. Oli ekyakimumuuzisiza yakimuuza ng'akirireetinga ku sabbiiti ng'agamba nti kakati oba mu bannabbi b'obulimba njagala kulabula bwe yali avaawo yagamba bwe ndivaawo emisege girijja tegirisaasira kisibo. Bannabbi b'obulimba balijja. Yesu bwe yali alanga eyali asinza ku luno bwe yali alanga abanajja yali yeerangiramu oba yali alanga balala? Yali alanga ani? Petero bwe yali akati bwe tulivaawo walibawo babirijja ne bakyusa yali alanga yennyini oba yali alanga balala? How can you say nti ali ku Sabbath worship ate ye nabbi w'obulimba? Lwaki totya nakukyogera mu kamwako? Kubanga oli yakyogera yali kwolu, eyakyogera mubatize, gw'oyogera toli mubatize. Kati aliwo obulimba. Naye buli akwata ekigambo kye mazima okwagala kwa Katonda nga kumaze okutuukirizibwa mu oyo. Haleluya, mukuba amina nnyo. Amina. Ku kino kwe tutegeerera. Ako kembadde nninda. Ku kino kwe tutegeerera. Kiddemu. Ku kino kwe tutegeerera. Bamu omulundi omulala. Ku kino kwe tutegeerera nga tuli mu ye. Ku kino kwe tutegeerera kiruwa nga tuli mu ye. Kiruwa ayogera nga abeera mu ye. Ayogera nti ali mu Yesu. Kimugwanira naye yennyini okutambulanga era nga ye bwe yatambulanga. Amina. Totulima mbuli mu Yesu ng'okola birala. Ofera abantu obanyagisa linnya lya Yesu okola biki? Otambulanga bwe yatambula kiyayigiriza kyokoze. Kati oba okola birala nze mmanya toli mu ye naye nenkuleka kuba sirina buyinza bukugaana kubeera mu kyosazeewo. Ne Yesu bwe yali wano ku nsi teyalumbanga abantu nga bagwa mu bulago bamukkirize lwa mpaka, naye yasomesanga busomesa, nange nsomesa busomesa. Kuno kino lwaki tokaddamu ako?
ibira tugira bya kitindi kitekimala obadde vudewo atovaawo omwana wa twagala lwakiri tumaliririzaawo Yokaana ekisooka 2 abange wandiikaawo naawuliriza naali ku televisioni yona gyoli luno lusazeeko bweba bayibuli yiyo kyovalaba tobeeranga naye amuliraano. Yokaana ekisooka 2 olw'omukaaga agamba atya ayogera ng'abeera mu ye kuno kwe tutegeerera kye njagala okuwulira nga kisoose nakyo lwakutaano naye buli akwata ekigambo kye mazima okwagala kwa Katonda nga kumaze okutuukirizibwa mu oyo ku kino kwe tutegeerera nga tuli mu ye kyekikirwa ayogera ng'abeera mu ye kimugwanira naye yennyini okutambulanga era nga ye bwe yatambulanga. Okumanya olunyiri lunyumidde ddamu olusome ndunoonye wano kanduddemu. Tuli mu Yokaana ekisooka essula 2 olunyiriri nsomya olwokutaano. Naye buli akwata ekigambo kye mazima okwagala kwa Katonda nga kumaze okutuukirizibwa mu oyo ku kino kwe tutegeerera nga tuli mu ye ayogera ng'abeera mu ye kimugwanira naye yennyini okutambulanga era nga ye bwe yatambulanga. Kati nsoma vanjiri sirika oli agamba nti mumanyi otyo ate n'atakwata biragiro bye mulimba muki mulimba n'amazima tigamuliimu. Verse 5 naye oli atuuse ekigambo kye mwoyo okwagala kwa Katonda mwe kutuukidde. Amiina. Mu butuufu bwakwo. Amiina. Kwekyo kwe tutegeerera nga tuli mu ye. Oli afaanana okusigala mu ye naye ateekwa okuyisa ng'oli bwe yayisa. Amiina. Kyetaaga bayiro kyulaza ekyo. Kamalirize ndowooza na bigambo bya maama. Muntu nuulire mwenna ebigambo byani? Bya maama. Abaye ngambye ngenda kwogera bigambo byani? Bya maama. Bameka abalolo nga bazaalibwa mukazi wanika tulabe. Ngenda kwogera bigambo bya maama. Maama gwende sayogera ebigambo ebisembayo bwe mugaana ku bya maama nange mba sina bigambo birala. Maama gwenjogerako ye maama waffe ye Mariyamu eyazaala Yesu Kristo mukama waffe. Amiina. Mariyamu ayogerwako nti yaweebwa omukisa mu bakazi bameka? Bonna. Lwaki yalina omukisa? Kubanga yafuna akakisa mu nsi yonna okuzaala omulokozi waffe. Amiina. Ye yekka eyayingiramu eggi eritayita mu kuzaala kwa nsi eno. Amiina. Ye yekka eyabeera n'omuntu gwe yakuza okuva lwe yatandika n'abeera naye ye yamulabirira ye yamuyonsa ye yamutuuza yamuyigiriza okutuula n'okutambula byonna ng'abikola ku Katonda ddala yafuuka omuntu. Amiina. Ono ye yafuna omukisa okubeera n'omuntu omutukuvu okuva lwe yazaalibwa paka lwe yafa. Amiina. Sinless. This Mary, don't choke. Mariyamu yabeera ne Yesu atayina kibi ye yekka. Ffe abaana be tuzadde bonna nabatunula nga be baagala n'abazzukulu nga be baagala nammwe ababazaala nammwe mwagala nga be mwagala. Naye ye Mariyamu yabeera n'omutukuvu okuva mu lubuto lwe n'amukuza. Naye lumu yawa abantu amagezi genjagala tusule nago olwaleero we tunaatandikira. Yabagamba bw'ati obikuddeyo taata natuuseyo dda. Otuuse mu kitabo kibabuulire enjiri ya Yokaana essula 2 olunyiri olwokutaano. Sooka oleke nange ntuuke. Abaye mumaze okuwandiika? Yowaana essula 2 akanyiriri ak'okutaano. Yowaana nange kamutuukeko mu kunnange. Kaakati ebyo bigenda bitya? Tandika tuwulire. Nnyina n'abagamba abaweereza nti ky'anaabagamba kyonna kye mukola. Kaakati bagamba ti ayita n'emmandwa
yamanya kyerya. Yesu bamuyita ku mbaga e Kaana, maama we bamuyita ku mbaga e Kaana. Ebitabo binnyonnyola kirabika embaga eyo balina oluganda ne Maliyamu. Maliyamu n'agamba mutabani we, naawe ojja kubaawo. Mutabani we n'agenda n'abayigirizwa. Embaga z'Abayudaaya zabeerangawo ne zimala wiiki namba. Bano boogerwako mu ssaawa esembayo. Oba baatuukira fine ne batuula mu bifo byabwe. Maama atudde wali, Yesu atudde wano mutabani we ne ttiimu y'abayigirizwa be, ne kitandika ekigenda mu maaso ku mbaga. Bagabudde tebaswadde nno, ne Maliyamu tagendeddeemu, ebyokugabula biweddewo, abantu bakyesomba, biweddewo. Mawulire gatuuse ku Maliyamu. Baaba oba oli yali baaba we, oba yali maama, oba yali amuyita senga, namugamba tufudde, tweswadde, abantu bakyeyongera kujja, naye enviinyi eweddewo. Naga nti eweddewo, sole kakati tino temutawanya nyonzi, mugende eri oyo. Naye oyo gwe mulaba atuddaawo, muntu nulire Sebo oyo gwe mulaba akoze ki? Atuddaawo. Oyo mutabani wamu, oyo gwe muba mutwalira amawulire ago. Kyonna kyanaabagamba kye muba mukola. Kyonna, underline the word kyonna. Oyo tawakanyizibwa. Amiina. Oyo taddibwamu. Amiina. Oyo yekamala byonna omutuufu. Amiina. Oyo ye nannyini byonna. Amiina. Amakulu amulangirira yaduumira ensi n'eggulu. Amiina. Oyo kyakugamba, don't ask question ne bw'oba totegedde. Maama yayogera. Nebakati nga gwatusongeddeko. Tumulaba ayambadde enkafu. Si ono wa bulijjo gwe tumanyi. Kitabo si mukazi. Si mwana wa senga. Kyonna naye ne bakkiriza ne batabanga Naamani yakankana. Sebo dda nsoma ne bagenda. Olw'omukaaga waaliwo amasuwa. Zokoleke nsome n'evvanjiri awo. Lwabatirwa ku makalu wasomye. Olw'okutaano tusomye. Nnyina n'agamba abaweereza kyonna ky'anaabagamba mukikole, tewali kipya. Genda maaso. Waaliwo amasuwa ag'amayinja 6 agaateekebwawo olw'empisa ey'okutukuza kw'Abayudaaya, buli limu nga livaamu ensuwa nga 2 oba 3. Yesu n'abagamba nti amasuwa mugajjuza amazzi. Wulira ekiragiro ekifu. Amasuwa. Wulira ekiragiro ekifu mu sense, mu education, mu common sense. Tuli ku mbaga, ombisi guweddewo, envinnyo eweddewo. Gye batusindisa agambye atya? Basse n'amazzi bagase mu nsuwa. Ensuwa muzijjuza amazzi. Musaasire abaasomba amazzi ku mukolo. Musaasire abaweereza ku mbaga bannange nabo bakigwako. Ati mbisi gwe guweddewo. Ati kati mazzi. Ne bayiwamu amasuwa gabadde ameka? Gabeeramu ensuwa nga 2 oba 3, naye go gaali 6. Zino zituzita kyeze amatogero. Yesu n'abagamba nti amasuwa mugajjuza amazzi. Wulira ebiragiro bino, kyoleeta katekwa kuba mazzi, naye ate buli nsuwa erina kujjula. Mujjukira kubanga ebigambo byagala kyonna kyabakola ki? Kyanaabagamba kyebamukola ki? kyemukola. Ne bagajjuza okutuusa ku migo. Tojjuza eriyo abatamu tengetenge abateka mu tengetenge, obukristaayo bwe batengetenge, okukkiriza kwe kwatengetenge. Yakkirizakkirizaamu naye awasawasa, ayenderera akola atya, anyaganyagamu akola atya, alina ebintu byakola. Mukkiriza naye watengetenge, bwe bigaana obi yeeraguza, bwe bigira n'akomawo, bwe bigira n'atereeramu, n'ayendamu n'atereeramu, ensi bwe bigira n'akola bw'ati. Tengetenge, abo batengetenge bakyaliyo ku nsi kuno. Ebali kati abalina taagala tengetenge. Juza ku mugo.
mulekerawe eddiini ey'ettengetenge. Amina. Ekolako ebimu ekuyogera ngeri munaddiini okugaba okukola ki okoze bulungi naye eryo ki tengetenge tonatuuka ku mugo mujjuze genda maaso. olw'omunaana n'abagamba nti museneka kakati sookoleke ne bajjuza paka ku mugo ndowooza ne bafuna ne cekingi tuse ku mugo awo yongerako yetuuse zonna ne mawala ozibala nga zonna ziri ku mukaaga nga zijjudde. Kati naawe ekiragiro ekyewunyisa abaleese bano baleese mazzi woota n'abagamba ati n'abagamba nti musene kaakano mutwalire omugabuzi w'embaga ne bamutwalira. Musene kaakati mufune ebikopo mangu musene amaki nga temungoberera musene amaki amazzi bino biri mu common sense. Abalesa amazzi bagamanyi ona mufuusa muki kaakati ne basena ne batwalira omukulu w'embaga omugabuzi ndowooza asooke genda maaso. Awo omugabuzi w'embaga bwe yalega ku mazzi agafuuse envinnyo wulira n'atamanya gyevudde ffe tumanyiyo naye abaweereza abaasena amazzi baamanya nti Yesu yagabudde. Aleluya, amen. siwulidde amiina. Amiina. Katonda ajja kukola by'otomanyi. Amiina. Katonda ajja kukola by'otomanyi nziramu. Amiina. Si wakati mu kusoberwa Mukama agenda kukola by'otomanyi. Amiina. Ajja kukola by'otolowoozangako. Amiina. Akola by'otolootangako. Amiina. Azilongazi ogoberedde ekigambo kye. Amiina. Maama kye yagamba kituufu mutuuse ku kyabagamba kyonna bassebo ne banyaba bawuliriza abandaba lekeraawo okuwuliriza ebya Katonda n'obigatamu n'ebyenkiiko n'obigatamu n'ebyendowoozayo n'obigatamu ne sayansiwo. Agambye bwe baasena amazzi bagenda okunywako n'agabula. Genda maaso teyakana n'okukaya efuuse envinnyo n'atamanya gyevudde naye abaweereza baasena amazzi baamanya. Omugabuzi w'embaga n'ayita awasizza omugole n'amugamba sookoje n'amugamba nti sookoleke genda maaso n'amugamba nti buli muntu asooka kussaawo envinnyo ennungi naye abantu bwe bakkuta n'alyoka assaawo embi naye ggwe oteresa ennungi okutuusa kaakano. Kano ke kabonero Yesu ke yasookerako okukola. Tukube enduulu ty amiina. Kasita onookola kyonna Katonda kyakugambye omulimu gw'okufuusa gugwe. Amiina. N'abatizibwa bajja kungoba ebyo birekere Katonda. Obufuba bujja kufa, omulimu gujja kufa, ekitiibwa kijja kunzigwako. Kankutegeeze gwe jjuza tuusa ku mugo ebirala bya Mukama. Amiina. Omuwandiisi omu yagamba Bayibuli n'ennyuma bw'ogyagala yagamba nti gano gaali mazzi ddala naye buli lusena lwe baasenanga gafuukiraawo nga gagenda. Aleluya, amiina. Olina akati nga guno nga mayitirivu nga guno muka olaba n'omubisi naffe tuwalugamba ti kano mberenge nga yateresa atya. Bassebo ne banyabo genda eri Yesu kola kyonna kyakugambye ojja kufuna ekisinga obulungi. Amiina. Nga n'ekisinga obulungi bwe bulamu obutaggwa buli Mukama waffe Yesu Kristo. Aleluya, amen. Bameka bagamba tonight Mukama nga nkyali mulamu nga nkyasobola okussa nga nkyategeera nja kufuba okukola Yesu kyayagala. Stand up tusabe. Okukkiriza kwe kussa mu nkola. Okukkiriza tebanyumyako kunyumye. Bano abasajja amazzi bagasomba bagateeka mu nsuwa bagateeka mu matogero bajjuza paka ku migo. Kyekiragiro toteeka magezi go ku kigambo kya Katonda kubanga Katonda takuwanga buyinza naye okumuteeseza. Waawo.
nga ngenda okusaba ng'enkola yange bweri olwaleero eyinza okubaayo abadde yakkiriza ng'okukkiriza kwe kubadde tekuteeka mu nkola naye ng'agamba nti amazima ga Katonda mu ggulu okuva ne leero nsaba Katonda mpa amaanyi nzise mu nkola bye mbadde siteeka mu nkola owanika ku mukono n'enkulaba era n'ojja wano. Amiina. Gwomanyi, come here. Katu ewumbeke tusabe. Kitaffe omulungi kye tuyize nti byonna by'oyagala omulimu gwaffe kubissa mu nkola si byakuteeka mu laboratory yaffe tubipime, omulimu gwaffe kubiyigako ne tubiwulira ne tubissa mu nkola. Abawandikiddwa mu lukalala lw'okukkiriza ebimu bye bassa mu nkola byali bikalubo nnyo nga tebabitegeera, naye kubanga baabikola bawandiikibwa mu lukalala lw'abakkiriza. Twagala kuwunzika n'ebigambo ebituweereddwa eyazaalira ddala Yesu, amumanyi amutegeera. Ffe tumuyigako buyizi nga tusoma ku byamubaako. Maliyamu yali naye awadde ensena amagezi ti kyonna kyakugamba ky'oba okola. Nsabira ffenna abali mu kidaala kino n'abatulaba n'abawuliriza kyonna Mukama kyakugambye katukikole. Amiina. Ate katuleme kukikola mu bitundutundu mutengetenge. Agambye bw'oba ose n'ensuwa gijjuze etuuke ku mugo. Tulina abantu abalina olukulisitaayo nga lukomaawo, boogera bwogezi, bayimba buyimbi, bazina buzinyi, abalala bakoma kukubuulira kuka. Ky'oyagala kiteekwa kuteekebwa mu nkola. Nsabira ffenna badde bawuliza n'abasinzira ku mizindaalo gye bali ffenna Mukama lesoni eno ebeere enkulu gye tuli, tuleme kukaayana nga Nayamani nti katweddireyo kansuguwadde sikyazze n'enkyanze mbivuddemu baatuvumye. Wano tewali kuvuma kubanga ate abavuma tetwandize wano, ffe tusikiriza muntu kukola kituufu. Amiina. Okuvuma tekututagisa kusasulira ssente. Ensimbi zino zonna eziyiika wano zakulaba abantu nga balokolebwa. Amiina. Si bawano bokka ne abali ku mikutu gyonna. Amiina. Mwami gwe atudde mu ntebe yo, mukyala gwe, famire gwe, mwabali mu sitenseni awo, kiki ky'obadde okola ng'okoma mu tengetenge? Juzaawo. Amiina. Era kyonna kyakugamba bw'agamba nti kino tebakirya kireke, ebyokulya bikyaliyo. Baga nti eno esabbiiti sinza, tolina naawe ate maanyi gakolayo. Bagamba nti batizibwa ate naye tulina maanyi gateekawo nkola yo. Bw'ayogera ku by'obufumu n'entegeka yaabwo okola nga bw'agambye, toteekawo nkola yo. Mukama n'abazze mu maaso bagambye nti bo kama mbaya beewaddeyo, nsaba obwandika mu kitabo eky'obulamu eky'omwana gw'endiga. Amiina. Bakwatizeeko ku lugendo lwe batandiseeko okutambula naawe. Abalwadde bavumule, abaavu bafune, amabanja gaveewo, abaagala okusoma basome, abalina ssente naye ng'ate sitaani azibajjako, Mukama balwanirire. Abalina ebibalumba ekiro ebibakozesa, abalina ababawalana, ababayigganya ku mirimu, mu maka. Eriyo abantu nga balina ekisiraani eky'olubeerera, olutwe olw'olubeerera, okwogerwako okw'olubeerera, okuyigganyizibwa okw'olubeerera. Twagala kusaba nga bwe tukuŋŋaanye wano olwaleero twambululeko ebisiraani ebikadde byonna. Amiina. Omusaayi gwayika egologoosa gutunaaze, abantu abali mu lukuŋŋaana luno bagende nga beeyagalira mu ssanyu lyo. Amiina. N'abalwadde be twaleseka tujjanjaba nabo bawone. Amiina. N'amaka amalwadde abalala bali maka malwadde nnyo nago gawone. Amiina. Abawala abaagala obufumo babufune, bafune essanyu n'abalenzi. Amiina. Naye tobaganya kugwa mu mikono gy'abajambula, bafumbirwe abatuufu bawase abatuufu. Nkwegayiridde Yesu ekiro kino kibeere kya mirembe, n'enkeera nga tugenda mu maaso n'olukuŋŋaana zino abayigiriza bonna bawa omukisa.
n'abantu bano nga batambula okuddayo bagenda mukisa byonna bikolebwa olukusikirwa nti naye bwonna okomera obubaka bwo ffenna abawulidde ku bubaka buno katuuke mu bulamu obw'emirembe n'emirembe obwa Yesu Kristo mukama waffe.